Bannange mbaniriza ekyaleero wano mu studio yange nsanyu jerere okuba nga nfunye akakisa akoogeramu nammwe nga mmanyi nti mulina enteekateeka ereeta omusumba Pastor Tom Balaba Mugerwa owa Mutundwe Christian Fellowship. Ngenda kubasaba muba mweyanjula kantandike ne Pastor Alvin sebo erinnya nakutteko limu okusooka eddala nja kulijjukira luvannyuma sebo gwoba osooka okweyanjula abalaba Alvin Mukisa, yes. Abalaba programu eno bakumanye kuba nategeezeddwako nti gwe okulemberamu obuweereza wano mu Amerika eyo mu mambuka obwa ministry ya Pastor Tom Balaba Mugerwa. Ate n'oluvannyuma newe wange wano ku kyalo naye njamuwa akakisa naye yeyanjule ogwokubiri guno gunaaba gwakubiri kati yuno yafuuse onootera okufuuka co-host wa Sheno ndowooza n'oluvannyuma naye atuddemu atweyanjulire ate sebo tubuulire ku nteekateeka nga bweri kubanga tusuubira okukyaza omusumba wano mu Chicago n'olunaku olujjaawo mu maaso tujja kulwogerako naye nsanyusa okukulaba. Nange sebo nsanyusa okubanga tusobodde okuwuliziganya. Amanya gange nze Alvin Mukisa nga ndi musumba wa Deliver to Serve Ministry esangibwa wano e Boston, Massachusetts. Era nga tulina n'ettabi eddala Phoenix mu Arizona nga obuweereza buno buweereza bwa kusumululwa twogera ku ngeri abantu gye basumululwamu okuva mu maanyi ag'ekizikiza ne basobola okufuna eddembe nga Katonda bwe yateesa ku lw'obulamu bwabwe. So nze musumba wa Deliver to Serve Ministry, nina omukyala bamuyita musumba Annie Mukisa, tulina n'abaana bangi ddala. So nsanyusa nnyo okubeera ku show eno, Mukama akwenye omukisa. So ndi mukwataganya ow'enkuŋŋaana ezikolebwa mu North America ez'omusumba waffe omusumba Tom ne Justin Mugerwa ab'e Mutundwe Christian Fellowship. Era nga nkola okukwataganya okulaba enkuŋŋaana zino nga zibeera successful era enkuŋŋaana zino nga zibeerawo era ensonga etuleese ku show. Amiina. Tweyanziza nsobola bali nnyo okweyanjula mu bufunze bwe butyo obwamangu. Very good. Ate nnyabo kankomewo naawe owe waffe Kaalwa nga bwe nagambye ate naawe nkusabuddemu weyanjule abakulaba ogusooka oba ogwokubiri bakumanye ate tuddeyo omusumba atubuulire ku tusuubira ddi Pastor Mugerwa okujjawo nabiki ebyokusuubira. Nebaza Katonda okusookera ddala asobosezza okubeera ku mpewo essaawa eno. Amannya gange nze Josephine Kanzira mbeera mu Chicago, Illinois. Ate mbeera wansi w'obusumba bwa musumba Asiimwe Judith abeera mu New York. It's Love and Care Ministries. Nakwatagana ne musumba Alvin emabegako ng'omusumba Tom amunyanjulidde n'amunkwasa tusobola okukwataganya ebigenda mu maaso n'okuleeta omusumba oyo mu Amerika. Naye musumba Alvin aludde nze nakatandika. Tuli mu kutegeka okulaba nti olukuŋŋaana lw'omusumba Tom ne mukyala we Justin ne mami Justin Mugerwa lubeerawo mu Chicago muno. Nagendako e Mutundwe n'enkyala nga ngenze okusomesebwa ne kugenda bulungi nnyo, good enough Mukama n'awangattako n'ensaba nsisinkana omusumba Tom. Omusumba Tom ne musisinkana mu bufunze n'ampa omukisa ne musaba nenfukamira ne musaba nti sebo nsaba ojje naffe otulabeko mu Chicago kuba tukwetaaga. Musumba Tom teyali mubi n'aŋŋamba nti nja kujja naye kwatagana ne mutabani wange ani Alvin ategeka ebintu ebyo. Nenkwatagana naye musumba kwega eky'omukisa omulungi ngenda okulya nga musumba Alvin aŋŋamba musumba Tom ajja e Chicago osobola omutegekera
n'okulukuŋŋaana olwo ne ŋŋamba okay ne tutegeka ne nkwatagana ne musumba Debbie ne musumba David ne tutandika okulutegeka. Musumba Alvin n'ajjako n'eno n'atulagirira ebyokukola kwa ye byonna abimanyi ne tutandika okubikola. Ndi mukazi akulira ekitongole kye bayita Kajoma Child Prosperity Center e Uganda. Ekitongole ekyo kirabirira abaana batalina mwasirizi. Kiri registered wano mu America, tulina 501c3 nga tumaze emyaka nga 2 nga tukola. Wow. Olwekyo tusaba mu ssaala ezo mututeekemu. Ate tujjumbira okulaba nti tuyita abantu okujja okutuuka ku musumba ono abawe omukisa. Ddala mu butuufu agenda kujja kusumulula abantu, kulaba nti asabira abantu ne basumuluka ne bafuna omukisa ne bawona ebirwadde n'ebintu ebibalumba mu bulamu bwabwe. Tulina ebintu bingi ebitulumba mu bulamu nga tetumanyira kumanya bivaawa naye nga giba myoyo. Kati abantu abasinga tuli wano naye tetumanyi tubiwaanagana tutya nabyo. Kuba ekigambo kya Katonda kigamba nti tetuwaanagana na mbiri na misaayi, tulwanagana na myoyo. Waliwo emyoyo ebiri, omwoyo gwa Katonda n'omwoyo gwa Sitaani. Kati omwoyo gwa Sitaani tulwanagana nagwo tutya. Omusumba Tom ne mukyala we Justin bagenda kujja batuyigiriza abantu banaafuna omukisa okujja bwe tubayise buli muntu yenna ajja tusaba ajjumbire okujja alabe nti ajja n'afuna omukisa ogwo ne gutamuyitako. Okay. Kama yeebazibwe, twebaza Katonda lwakkiriza. Wow. Nya webalire ddala. Pastor Alvin, kankomewo kewuwo. Oyongere okutubuulira ku message ya pastor nga bweneeba oba oli awo. Bwe nabadde ntunulako nalabye nga pastor atera okuteeka mu luzungu ku emphasis kye baagambye nti emphasizing nnyo deliverance, spiritual warfare and holistic transformation. Ekyo nina gye nakirabye ku internet. Ati gwe bw'oba olinakyo kitegeerako oyinza okukinnambulirako nyongera okitegeereka mu bwangungu. Yes, so obubaka bwa musumba Tom nga bwe tukimanyi nti buli musumba ayina Katonda kye yamuwa. Tulina ebirabo bingi mu mubiri gwa Kristo. Era Bayibuli eyogera ku birabo Katonda byawa abantu. Tulina ebirabo 9 eby'omwoyo omutukuvu byagaba bikozesebwa okuweereza. Ekisooka bakiyita prophecy, omuntu okubeera nga asobola okulagula n'ayogera ekinaabawo mu maaso. Waliwo ekirabo kye tuyita ekyokwogera mu nnimi, omuntu n'aba nga asobola okusaba mu nnimi ezitali zino ez'abantu naye ennimi ez'abamalayika. Tenowabeerawo n'ekirabo eky'okuvvuunula ennimi oli nga asobola okuzitegeera omuntu kikyali mu kwogera. Then newabeerawo ekirabo kye tuyita word of wisdom, oli nga asobola okutunuulira n'amanya embeera gy'olimu n'akuwa amagezi naye nga ga mwoyo engeri gy'ogivaamu. Newabeerawo kye tuyita word of knowledge. Word of knowledge oliko okumanya ebyali bikubaddeko. Bakuzaala bwe bati biki bino bye baakubaako ng'okula, maama we yali bw'ati, taata we yali bw'ati. That's word of knowledge. Naye waliwo kyetwagala osakakesera bakiyita distinguishing between spirits. Ekyo ekirabo ekyokwawula omwoyo ki ogukola mu bulamu bw'omuntu. Kati ekyo kyekirabo omusumba Tom kyalina. Nti asobola okulaba embeera gy'olimu n'amanya nti nekyo nekikola ekyo mwoyo bwe guti. Oyo mwoyo wa Katonda oba oyo mwoyo wa Sitaani. Bw'aba mwoyo wa Sitaani yajja atya era omuvaamu otya. Kati kyekirabo ekyaweebwa musumba Tom of which nti tukyetaaga mu nnaku zino ze tulimu ez'oluvannyuma nti kubanga ekkanisa egenda ewaba abantu bagenda bava ku mulamwa ate nga tebamanyi na kumanya nti bavuddeko ku mulamwa. Kati okwawula n'omanya nti ono mwoyo wa Katonda oba omwoyo wa Sitaani. Bw'aba wa Sitaani yajja atya ate avaawo atya. Kati kye bayita deliverance. Deliverance kitegeeza nti obadde wawambibwa waliwo ekyakkwata kyakulemerako naye oyagala okiveemu. Kankuwa ekyokulabirako ekyangu. Waliwo families n'osanga family nga bonna bafa obulwadde bwe bumu. Bonna bafa kansa. Taata yafa kansa, maama n'afa kansa,
n'abajjajja baafa kansa n'abaana kati balwadde. Kati ekintu ekyo tekyereeta kyokka. Lwaki kansa? Lwaki ate osanga famire endala bo nga tebalina buzibu bwa birwadde bw'ebityo. Ate naye n'ogisanga famire endala nga bo ate tebafumbirwa. Ng'abaana ab'obuwala balungi, abaana basoma, abaana batambula amawanga, naye nga tewabangawo mbaga. Kati ebintu ebyo bivaawo okujja nti eno famire ebe nga tebafumbirwa, eno babe nga bafa kansa, bano babe nga bo tebaligaggawala ne bwakola otya. Obiraba ebintu ebyo. Kati ebintu ebyo by'ebintu ebimu Musumba Tom byasomesaako n'akolaga ekintu kino kyajja kitya. Abamu mu families nga tulina kye bayita ekikolimo. Kati waliwo ebintu basically byatera okuyigirizaako, waliwo kye bayita ekikolimo, waliwo ne kye bayita eddogo. Kati ekikolimo ky'ekintu ekiba nti mwajeemera Katonda ne mukola ekintu ne kijja ku famire. Kubanga kikolimo mwajeemera Katonda. Okiraba. Kati ate ne wabaawo n'eddogo. Eddogo ng'oli yakukwatibwa obujja oba wamusunguwaza oba wamukola ki n'agamba nja mukola ekintu ekifaanana bwe kiti. Kati osobola okuba nga ekitawaanya obulamu bwo kikolimo. Osobola okuba nga ekitawaanya obulamu bwo ddogo. Kati kankuwe ekyokulabirako ekyekikolimo, nkuwe n'ekyokulabirako ekyeddogo. Kati for example, osobola okuba nga kati ngaffe abamu tuli Baganda naye bajjajjaffe baakyaza abantu okuva e Rwanda ne bajja ne babawo okukola mu faamu zaabwe. Oba oli n'amulimisa n'amugamba oluvannyuma lw'okunnimira omwaka mulamba ngenda kukwata ente eno ngikuwe. Musajja wattu avudde Rwanda azze Uganda azze kunoonya mulimu. N'akwata olubimbi n'alulima. Bw'amala oddulima mu kiseera ekyokuba nga asasulwa abe ng'aweebwa ente gye baamusuubiza ne bamuteega ng'agenda ku luzzi ne bamukuba akakumbi n'afa. Kati omusajja oyo gwe bakubye akakumbi n'afa, jjukira yaleka omukyala yaleka n'abaana. N'abagamba ngenze Uganda kukola, ate era akoze. Kati ate baamusuubiza omusasula, kati kifo ky'omusasula bamukubye kakumbi n'akola ki? N'afa. Kati omuntu oyo bw'afa ekikolimo kijja ku famire n'ekikoze, Katonda avunaana. Kigundi yakola baamusasula nti nedda baamukola ki? Baamutta. Kati bwe bamutta mukyala we atandika okubonaabona n'abaana batandika okubonaabona kuba kitaabwe attiddwa. Kati Katonda kyakola ye mu bwakatonda bwe kuba ye mulamuzi ng'agamba nti kale nga mukyala wa gundi n'abaana be babonyeebonye ate nga kitaabwe yakola, nammwe abakikoze abaana bammwe babeere bwe batyo. Kye tuyita ekikolimo. N'osanga famire ng'abaana basoma naye nga tebafuna mirimu nga benjeera. Okitegeera naye nga kivudde ku ki? Kye baakola omukulu oli nakyo kibatuuseeko ne bakola naye nga tebabasasula. Kale kye tuyita ekikolimo kirina kwe kyava ekyakolebwa. Kati Musumba Tom ayigiriza engeri gye twenenya n'okuzuula ebikolimo bino ne tusaba Katonda n'abituggyako obulamu ne butereera. Ekyokubiri kye bayita eddogo. Kankuwe ekizampo y'eddogo. Omuntu asobola okukwatibwa obujja n'akuloga. Olwaleero tuli ku Amerika naye tulina abantu mu Amerika nga baloge, ng'amazima amatuufu ali mu Amerika naye nga mu Amerika mwali tewaliyo kalungi ke yali agifunyemu. Okitegeera nga abantu balaba mulabe ne bagamba gondi bannange yeesiimye, gondi yeesiimye abeera Chicago, gondi abeera mu Amerika atambulira. Naye nga Amerika temutuukangako, ye yagiyingira naye nga yo Amerika temutuukangako. Engeri gy'alyamu, engeri gy'asulamu n'engeri gy'alimu, naye nga oli yamuloga buluzi n'agamba nga bw'agenze bw'alidda. N'akola sente tamanyi gye ziraga, ayina amabanja, akwata sente asindika Uganda bamuzimbira ennyumba, ettaka n'agula mpewo. N'amala okugula empewo oluusi aliguze libaddewo n'atandika okuzimba, sente ne bazibba, naye nga kikiddogo lyeri mutambulirako. Buli wagenda bamugoba, buli wagenda bamuwayiriza ebintu by'atakoze, naye nga oli yamuloga bulozi nti asiraane amalirize ng'akomyewo Uganda nga bwe yajja. Kati nga ddogo baloga abantu obutafumbirwa, baloga abantu obutagaggawala, baloga abantu ne bagwa eddalu. Basobola okulogera omwana abadde ayina amagezi n'agaana okusoma n'atandika okunywa omwenge, oba n'amala okutikkirwa ne bamala omutikkira n'agenda n'anywa omwenge diguli nga talina kyagikozesezza. Basobola okubalogwa mu bufumbo omwami n'omukyala ne mwawukana
nga temukyakwatagana naye ng'oli yabaloza yaga kati ebintu bingi nnyo Musumba Tom byasomesaako byetwagala abantu bajje babeere mu lukuŋŋaana basumululwe obulamu bwabwe busobole okuba nga butereera. Weewaawo tumusuubira ddi ennaku z'omwezi? Ennaku z'omwezi zigenda kubeera August 8, 29, 31. Enkuŋŋaana ziri 8 ezigenda okubeera mu Amerika yonna naye olw'e Chicago lwetwogerako kati wa August 29, 31. So tulina n'enkuŋŋaana endala mu bibuga ebirala waliwo olugenda okubeera Boston, waliwo olugenda okubeera Edmonton mu Canada, okubeera Toronto mu Canada, waliwo olugenda okubeera Los Angeles mu California, waliwo olugenda okubeera San Francisco mu California, waliwo olugenda okubeera Dallas, Texas, waliwo n'olugenda okubeera Denver mu Chicago. Ne kati tuli ku Chicago 29 August. Kale tweyanziza entuliziganya yaffe etataganyemu awo naye tubiwulidde ennaku z'omwezi 29 paka 31. Kaakati nyabo bagenda kwetaagamu okwewandiisa omuntu waliwo oyagala abantu beewandiise bumanyi nti gundi ajja oba omulyango ogenda kubeera mu ggule yanaasobola yanaatuuka? Omulyango ssebo neyanziza nnyo okumpa akabanga kana kukogerako. Omulyango ogenda kubeera mu ggule, tetugenda kusasuza bantu naye tugenda kusaba abantu abagenda okujja bayimirire naffe nga n'ekiseera tekinnatuuka, batuyambe tusobole okukola omukolo guno, tutegeke ebintu byonna ebyetaagisa ng'omusumba ono atuuse, ng'abasumba bano bazze aw'okusula, venue, ebyokuliisa abantu, entambula yaabwe, byonna tusobole obiteeka mu kifo nga bwe byetaagisa. Tewali kwewandiikisa. Bagenda okwewandiikisa, bagenda kubeera abo abayina abantu n'abaana abaagala okubatizibwa, kubanga bagenda kubeerawo okubatizibwa ku Lwomukaaga. On Saturday, people are going to be baptized, people are going to be cancelled, and that will be a Saturday morning. So those people who want their people to be baptized, they should actually come in as soon as possible to be registered so that we know the number and we know the names so we can arrange for them. And we can tell them how to meet. Okay. That's how it's going to be. Okay. Nabo webale nnyo webalire ddala. Sebo, ensaatakanya empewo amayengo gakyankalanyemu n'enkuluzinga naye okomewo nkulaba. Oba ompulira tutandika okuwumbawumba obubaka obusembayo obakowoole akatalekeka kaakati nga bwe tukayita. Yes, so mukyala Kanzira agenda tuwa address olukuŋŋaana olugenda okubeera naye nga njagala okuwola abantu bonna oba oli mulwadde abasawo bwababula ebintu ebimu ebibuza abantu abasawo ne banoonyereza obulwadde ne bubabula naye ng'ate gwe olumwa ebintu ebyo bibeera bya mwoyo bigenda kuvaawo na kusaba bigenda kuvaawo na ssaala yegenda okukyusa embeera so mbakoowola munna bw'oba ng'oli mu Illinois ne state ezirinaanyeewo osobola okujja jangu tusabe jangu tunoonye Katonda jangu obulamu tebugenda kusigala kyekimu jangu tusabirwe counseling nga bagikubuulidde egenda kubeerawo wagenda kubaawo okubatizibwa wagenda kubaawo okusabirwa osobola okufuna time one on one n'oyogera n'omusumba era tukkiriza nti obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu so tukukowoola jangu mu nkuŋŋaana zino era nsaba mukyala Kanzira atuwe n'ennamba y'essimu abaagala okuwagira olukuŋŋaana olw'Ekikago engeri gye basobola okuba nga bawagira Mukama abawe nnyo omukisa. Amiina tweyanziza. Genda maaso. Tugenda kubeera mu Crystal Lake, Illinois, Chicago. It's 800, the address. Actually, mwami Kigundu tulina flyer eriku mukutu. Yes. Eriko address yonna. Ate kuliko n'ennamba z'abantu basatu, Josephine Kanzira, Pastor David, Apostle David Mugerwa, ne mukyala Debbie Mugerwa. Be bantu be mulina okutuukirira abantu bonna abaagala okujja balina okutuukirira essimu zaffe ezo eyange eri 508-825-4938 eya mukyala Debbie Kweri neya musumba David Kweri. Anybody who wants to really know all the information, they should go on that flyer and then call us
we will be very, very alert to respond in time and give you all the information. Yes. Okay. Even the hotel is there and the number. They can call and book in advance for their accommodations. Kanjikebere wano mangu nnyo ndabeke njiteekawo naye ate yamanyi nti mukwogeramu mabegako tegeezako nti egenda essaawa zakyuseemu so zijja kubanga on Friday essaawa etandika at 2 o'clock. At 2 o'clock. Yeah, okay. That's the flyer. Okay. That's the flyer. It has all the information, but the time has changed a little bit. When you're announcing everything, you should help us at least to know that the time changed a little bit. Time you're choosing. Okay. Yes, sir. From 3 to 2. To 2. From 3 to 2 time you're choosing. Mujietegereze muberenga temubuzaabuzibwa. Ate mukere nako, right? Kubanga ekino kutuuka te ku 2 nakyo jangu ku 7 n'ekitundu obeereyo nga retired, right? The earlier the better. Ne traffic jam atera okukwata abantu. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala akaseera ke mumpadde era obubaka ngenda kujja kuteekateeka nja kubutuusa mu bantu baffe era mwebale okubuweereza. Njagala okubagaliza olunaku. Naye akatalekeka. Okay. Saakwerabidde. Mbadde nsaba okwebaza Omusumba Alvin Mukisa. Yeebale nnyo emirimu gy'akola okutambula United States yonna ng'ategeka ate nga bw'akozesa ssente ze. Mbadde nsaba nti abanaamuwulira bonna bannange badduukirire balabe nti tumukwatirako kuba kino ffenna tukifunamu tukiganyulwamu ate tukyetaaga ku bizibu ebiri mu nsi kati buli kimu ekigenda mu maaso nga bw'ayogedde tuli mu biseera biva nnyuma. Twetaaga okukwatagana ne tuyambagana ne tuba nga kwegamba tukolera wamu ng'abooluganda. Ndowooza Omusumba ajja tuwaayo ku ssaala eggalawo. Yes, sebo. Ssaala gye tuwa eggalawo sebo. Mukyala asabye tuwe essaala eggalawo. Katonda omuyinza ebintu byonna twagala okwebaza olwa mukulu Kiggundu, tukwebaza olwa foramu eno, tukwebaza Mukama n'olw'abantu bonna abatulaba n'abatuwuliriza, tukwebaza Mukama olw'Omusumba Tom n'enteekateeka zonna ez'olukuŋŋaana olw'ekikago byonna tubiteeka mu mikono gyo Ayi Omuyinza ebintu byonna nga tusaba enkuba ey'omusaayi gwa Yesu Mukama etonnye ku bantu, etonnye ku lukuŋŋaana, etonnye ku bulamu bwaffe Mukama okukulukusa n'okugyawo buli kyonna omulaba ekiyanditadde mu kkubo ly'abantu okubalemesa okujja mu lukuŋŋaana. Tuwakanya buli mwoyo gwonna oguleetera abantu okwerabira, oguleetera abantu emitawaana ne bafuna ebizibu, abantu ne beekyawa oba ne bafuna problems Mukama ne batasobola kujja mu nkuŋŋaana. Emyoyo tugizikiriza n'omusaayi gwa Yesu Kristo. Tusaba omukisa gwo Mukama abantu bo Mukama basobole okuba nga bajja omukisa abeetaaga entambula, abeetaaga essente, abeetaaga permission okuva ku mirimu, buli omu nga bwe yeetaaga omugabirire asobole okuba nga ajja mu lukuŋŋaana erinnya lyo liwe ekitiibwa. Tusabye omukisa gwo gubeere wamu naffe era otulwanire otuwanguze mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda mutusabye. Amiina. Amiina.